bwe twebaka tufuna ebirooto bya mirundi esatu. Ekirooto ekisooka Katonda asobola okwogera naawe. Yes. Ate busobola okukyanga tewaliwo kyakugambye. Ekirooto ekyokubiri kiri mu bye tusiiba tuwetalamu. Tuyiriba. Kati osobola okuloota ebikwatagana n'ebisiibye nga bisala mu bwongo. Era bw'oba oloose ebyo kyanjawulomu. Ebirooto ebyokusatu sitaani kutulumba, kututulugunya. Nodduka naye ng'omusezi ayagala kukukwata. Nodduka naye ng'embwa zaagala kukuluma. N'ogezaako okwenyigiriza mu kaswana naye ng'omusota gwongera kusitula mutwe gwagala kukutema. Ng'oli mu buliri naye singa lwakukwatidde essimu nakukwatira vidiyo n'alaba by'osula n'olabako ku by'osulamu wandyewunyiza. Olaba biringa birooto n'ebibeerako action. Tewali alikodinga n'ebibeerako action. Kati biri ebibiri by'osiibamu n'ebyo ebikujjira ebiva ku byoto by'ebika ebiva luddawa, ebyo bisobola okusinzinga n'ebiva mu bulamu bwo. Eba spiritual bondage. Okyogedde bulungi. Buba busibe bwa mwoyo. Kati tukuyita ku kyoto kya Katonda. Yes. Awagenda okusibuka amaanyi agagenda okusaanyawo buli maanyi agava ku byoto bya Setaani, nabyo byennyini gye biri byatike. So weetaaga spiritual independence yesooka.